As member of parliament addako mukono 2026 ate nga ndi munnabyamizannyo nze ekisaawe kye nakola kya mmotoka za mpaka naye muganda wange ono akoze ekisaawe eky'omulembe nakyo kya mupiira kye tulina okumanya mu nsi muno nti Katonda yatutonda buli muntu n'amuwa ekitono kye kati ebimu ebitone ebyo tebivaayo omwana we ayinza okuba nga ali eyo asoma kino akola ki naye ng'ekitone Katonda kye yamuwa kya mupiira n'ekyo kati kyekiseera okutandika okulaba abaana baffe ebitone ki bye balina eby'enjawulo ekisaawe kino kigenda kutuyamba kubanga kirina akademi ey'abaana bato n'ekyo tujja kusobola okumanya ebitone by'abaana nga bakyali bato ekirala kigenda kuyamba nnyo abazannyi kubanga bw'oba ozannya ng'ovudde ku level eyaffe ey'ekyalo eyaki ogenda mupiira logenda guzannyira mu bisaawe bya nkulukuku ojja kuba obizannyira ku kapeti kanolekyo kirungi nnyo omuzannyi w'omupiira agenda okubeera international okukola practice ng'ali ku kapeti ekirala ffenna abanyumira omupiira mu ngeri emu oba endala ng'oyagala kufuna fitness osobola okujja wano n'osambamu akapiira ne bwe kitaba kisaawe kiwanvu kubanga ekisinza okunsanyira wano nti ekisaawe kino kisobola okusalibwamu haafu kisobola n'okusalibwamu kwota n'ekyo kiwa omukisa emipiira mingi okuzannyibwa mu kiseera kyekimu ate kiwa n'omukisa abo abatalina maanyi okudduka ekisaawe kyonna n'ekyo njagala okwebaza omukulu ono ne famire ye kye bakoze okuzimba ekisaawe kino ate tubawagire nze nandibadde njagala nnyo si ttiimu ya Kyaggwe kujja n'okukola practice kyokka naye mu kiseera kino ekitono nga mpiira kyagenda mu maaso twagala proprietor anoonye space nti abantu abazze okulaba omupiira basobola okujjawoko ne tuleetayo ne match eyo nga eri competitive si practice yokka abantu baffe nabo ne bawulira engeri gye basobola okuzannyira ku kapeti kusamba akapiira kakawowo akakapeti ng'akaseno gye mpagira nolwekyo twagala tulabe n'omukulu ono nti bwe tuddayo ne mukulu omukungu Patrick Sekabembe bwe tuddayo tutwala lipooti eno Ssekiboobo n'abalala bekikwatako tuyambise ekifo kino kyemutaddemu ssente nnyingi ate nga mukitaddemu lwakwagala si kukiteekamu nti nomutego okukomyawo ssente zammwe naddala mu kaseera kano mwebale nnyo mwebale ddala era nyongera okwebaza Meya ne aerobics abeerawo okugattako Irene Shifa nga nkola ne One Pass Adventure as a marketeer at the same time as a coordinator era olunaku lwa leero ndi musanyufu nnyo kubanga nfunye omugenyi asinga bagamba akyadde mu nnyumba omukulu omwami ono ye Minister of Culture and Norms of Kyaggwe era badde sisuubira nti asobola okujja taata neyanziza nnyo nange nkwebaza webale kujja mu ofiisi n'ogamba nti nno ensonga eno ya bulambuzi era tugenda gituusa bulungi bwa taata Ssekiboobo ne olukiiko olutwalo by'emipiira mu Kyaggwe era tuve wano nga tusambyemu bannange eggulo saasambye naye ku luno we bituuse ku buno wano nedda nange fitness abantu aba aerobics wano One Pass tubeerawo ne aerobics buli lwamukaga ne ku Sunday n'abagala okubukinga tukola kuva ku makya paka ekiro ku ssaawa 6 lwe tuggalawo then n'abo abandyagadde oleeta abaana baabwe mu academy every holiday office ziri open osobola okujja ne weewandiisa wetoola luutu yeemu n'ogenda
amalala gajja kuwulira bubi bannange tuli mu kisaawe ekizungu ekisaawe ekizungu bannange genda mu ggoolo w'ekyagwe mumbeereni mugamba abaana bateebe leeta omupiira ne bateeba ggoolo eyo bannange bajagamba nti owesuuti bajagamba nti natidde eggulo naye okuba mu ngalo kyokola kuba mu ngalo omusajja mugamba kuba mu ngalo naye bwenadayivinga muyinza okukola ki bane ndi omupiira China wamuwulira omupiira gwe bayitanga Shaolin Soccer abakati kubanga Kyaggwe efuuse ensonga olunaku lw'eggulo ttiimu yalagiddwa ensi yonna era twabadde ku Bishop kwabadde omupiira gwakwegezaamu ne Buvuma w'enteekateeka z'ebyobulambuzi luno lwe lukiiko lw'enkulembera nabyo ebyobulambuzi era bino bya bulambuzi twebaza Kitunzi kubanga Kitunzi we yantegeeza nange ne ŋŋamba nti sisobola kujja omu era ennyaniriza yonna gye mutulaze n'okusinziira pulogulaamu y'ekisaawe kino we kigenda okulabika nze nno amazima gali nti mmanyi KCCA yerina ekisaawe ekifaanako bwe kiti mu Uganda Philip Omondi naye mbadde sibirimmanyi nti nawano ebyobulambuzi byatuuka dda mbebaza mu obyokwenvestingamu ssente bingi nnyo naye ekirooto kyammwe ate n'ekintu ekirala ne mugamba nti n'ekintu kino kizimbiddwa ku musingi gwa famire kyenja okusaba mu nteekateeka eno abaddugavu tukola ebintu bingi nnyo naye ebiseera ebisinga okubibeezaawo n'okulabika nti bigenda mu maaso waliwo enkola entono ennyo ekyalemeddwa n'abantu okugiteeka mu nkola nti omuntu ava eriwo omuntu omu asikidde awantu n'atunda ebijja by'abakadde ng'ettaka yalina square mile namba mulimu ebigambo bya trustees bakakase ku nsonga eno omusingi gulabike nti abaana b'ozadde ne b'okyazaala ekintu kino kiriko omusingi ogwa ggulugulu ebiseera ebisinga abantu abamu tutya enkolagana ng'abazungu bwe bakola ensonga zaabwe naye hadda baatuulanga abasajja abakulu ne bakafune bulungi nnyo abasobola okukuuma ekintu nnyinza okugereza nti taata Ssekiboobo bwe njogera Ssekiboobo njogedde tayito kitegeeza nti ne Ssekiboobo abaaliwo kitegeeza nti endagaano zino wezibanga oba ziriko ng'essaza ng'Obwakabaka zirina we zikuuma ekintu nti omuntu ono wa famire tava eno gamala gakisendawo ekintu ekirowoozeddwa emyaka emingi oli najja omuzzukulu obuzzukulu oba omwana obwana n'akitwala n'azita ebirooto byonna nsaba mwongera okutuulanga famire nsanyuse nnyo okulabika nti nno mukkiriza ttiimu y'Ekyaggwe egyepulaktisingire wano emirundi oba ena eba eki okusinziira ku kitunzi kye yaŋŋambye
era ne mugamba nti mugenda kuwayo ne ku boxi z'amazzi ekyo no bannange mukikubireko mu ngalo ssebo meeya gw'otwala ebyobulambuzi ensonga eno mbadde sigirina ogigira n'ab'olukiiko bentwala nabo mbadde sisobola kujja omu era amawulire tugenda gatuusa owa Ssekiboobo nti ekisaawe mu bendobendo lyo kyazuuse dda ttiimu yo weesobola okugenda ne trainingira ate ekyomulembe kyaggwe ku ntiko ku mulundi guno twagala kikopo ekikopo mwebale nnyo mwebalire ddala twagala okwebaza weebale esimu bwe nagifuna n'okuntuukako n'ayimuka najja n'agamba nti nno ffe tuwogedde ki ku kyaggwe ate nga bw'ogenda okutunuulira ebyobulambuzi bye tulina bingi abantu ekintu kino bakibuusa amaaso ebyobulambuzi bakikomya kumpi omulambuzi w'abazze alina okubaako ebintu byatuukirako kati bw'aba ayagala bya mipiira onoomutwala wange avudde e Bulaaya nga talina wajja kuwummulirako ng'ali ku leisure ali ku kisaawe nga kino twebaza mwebale kitunze ono bamwongere n'omusaala weebale nnyo amalwe tugenda gatuuse wa Ssekiboobo era tuli basiimu nnyo okulabika nti okujja ttiimu ejje esanyukireku wano olukiiko lwange ntambudde nalwo era ssebo ku nsonga yonna ekitiibwa bano ssebo ow'ekitiibwa owa culture Kyaggwe mayor because once always a mayor, always a mayor. Though you are aspiring for a bigger title or a honorable, definitely I pray for you because I saw your achievement. Okubebaza nti mwebale kujja wano we muli mukyadde ku kisaawe kye bayita One Pass Adventure. That's the name, legally registered, and that's the business name as well. One Pass Adventure. Nti pass ntalamu ka pass kaki kamu tetwagala kuba touches ba passes. Yeah. Ekisaawe kino nga we manyonyodde, this is a family project. Twakigulawo mu November wa last year. Nga it's a bigger project, bigger than what we are seeing now. Yeah, because it has a complex of other amenities or other services. Kuliko swimming pool, kuliko gym, kuliko sauna, steam, cold room, kuliko conference hall, kuliko virtual reality games ez'abaana abato. Tujja kubaako ne restaurant. We have a structure in the corner there, main building ejja kuba 4 stories waggulu, parking ejja kuba dani wansi. Naawe wenyini weeri ejja kusima underground, ejja kupeerayo parking. Twayagala accessibility yakyo ebeere very easy. When you enter, park. After parking, use the tunnel on the other side. So ojja kuyita mu tunnel mu boat, ofulume muwali, ojoining route eno gwemu ku churches ziri ebbiri. Yeah, so that's the plan around here. That is good. Yeah, so tusaba nti Mukama akkirize nga bwe muzze naffe mutukwatire kuba kye tusinga okwagala abakikozesa kuba twateekawo okugamba nti tugenda kikozesa ffe nga ffe. Twateeka abantu bakikozese, we offer service and we get some investment or some money back so that we can do some more investment. Kibeere nga kirungi nnyo na kibasanyusa. So sijja kwogera bigambo bingi naye nga amanya nze Basaalirwa Beka. I'm a retired banker. I worked for around 23 years. Nakolera mu banks z'abandisinga zonna bamanyi era ndi mutuze wenda munda. I remember one time you visited us, we had and it blew off my roof for the poultry house. I remember that time. That was my first time to see when I went to Bulizi. So Nsula Namira, one of the proprietors, Asulao, just behind those Kalinas ezo, bamuyita Musa, era abeera Abu Dhabi. He's one of us. He's our son. He is managing the academy. We have an academy here. We have an holiday. So if you have those young ones, please bring them to join our academy. She's our salesperson called Shifa Muima. Bantu bola wano babuulira nti abajja wano oyo mukyala. Saawa kino kyofalinga emisana n'ekiro. Tulina floodlights ezo tugenda zongeramu n'amaanyi zisobola okuba nga z'amaanyi nnyo. We give a service ku kisaawe kino kyokka ya $3 million.
tulina full pitch ekisaawe kyonna abaagala okusamba ekisaawe kiramba tulina half kyobola mulimu line ezayerezo bbiri na first half eri second half so muzannya nga goolo ziri eno tukiyita mu lulimi olwo 7 aside kino ekyakwota ebeera 5 aside kyobola nti mulimu bbulu ono eyo so bayita wano mu center nabaka kakwota so you can have 4 matches at a go. Yeah, so goal weziri kiga nti ate fe tusamba tetulina goal zonna weziri kikambe football family naye twafuna mukisa kusamba mu timu ezaki ez'amaanyi naye omupiira twagusamba ne ku university twasamba omupiira mu Lumumba zali Walumba ne muto wange yagamba twagusamba mu Lumumba mutabanyi wafuna tugezaako kumupushinga n'agenda ku wa Mujibu mu academy n'agusamba ku naye tiyafuna chance. That's number 1. Number 2, tukuze nga bwolaba kati emyaka 5 mwena kati so twatuliramu tulaba investment gisobola okuteekamu akasente ne bakaba kati naye nga kali kalubeerera kajja kujja tukiraba nga this one was a good investment. Twali tusobola okuzimba real estate naye nga bintu bingi opangisa okubanga nabo olete collector ata kubagobyemu bwonoonye revenue taxman ali wano tugamba this one is okay tujja kufuna kino kimu tumulage ebitabo byaffe taxman tuba tusobola okumusasula sente ze tujja kuddamu ebintu byakutawa so tugamba tugenda ki nakisaawe oyo bw'abazze wakati nze ndi mulwadde wa pressure nagukugenderezaamu katonotono naye oyo wajja kibeera wano kiba kyanjawulo nnyo kuba agwagala nnyo so bana mulete bali so that's all to keep ourselves afloat in the football fraternity. Byogerako naye ekyomupiira okusingira both abalenzi n'abawala oba abaami n'abakyala kubanga abantu balowooza nti omupiira gw'abasajja bokka naye n'abakyala basambira ddala omupiira ate ne bakaliya so ekitone ky'omupiira mu Uganda kifunyemu obuzibu bumu for now nti infrastructure tewali infrastructure ey'omulembe sobola okujjayo omwana n'asamba omupiira ku level gye tulaba ey'emipiira egya bannaffe abaakula edda tetulina era bw'oba otunuulidde ebisaawe bino bitono nnyo ate omuntu wa wansi nga community yaffe eno mwe tuli asobola okufuna access ku kisaawe ekyennakivubo oba ekya Vipers oba Philip Omondi batono so nga ate kino ekyaffe level yaffe yeeyo kuba n'ebisale bitonotono si bingi so tusuubira nti tujja kudevelopinga talent yaffe wano kuba tuwa offer tulina program ey'okuwa offer buli mwezi tujja kuwanga local people wano abavubuka abaana bato sebo owekitiibwa owa culture Kyaggwe mayor was once always a mayor, though you are aspiring for a bigger title of a honorable. Definitely I pray for you to achieve it because I saw you achieving it when mayor. N'akakiiko kakalicha konna njagala okubeebaza nti mwebale kujja wano we muli mukyadde ku kisaawe kye bayita One Pass Adventure. That's the name, legally registered, and that's the business name as well. One Pass Adventure. Nti pass ntayiramu ka pass kaki kamu titwagala kuba touches ba passes nyingi. Ekisaawe kino nga we manyonyodde this is a family project. Twakigulawo mu November wa last year nga it's a bigger project, bigger than what we are seeing now. Yeah, because it has a complex of other amenities or other services. Kuliko swimming pool, akulu n'abato, kuliko gym, kuliko sauna, steam, cold room, kuliko conference hall, kuliko virtual reality games ez'abaana abato. Tujja kubaako ne restaurant. We have a structure in the corner there, main building ejja kuba 4 stories waggulu, parking ejja kuba dani wansi. Naawe wenyini weeri tujja kusima underground, tujja kupeerayo parking. Twayagala accessibility yakyo ebeere very easy. When you enter, park. After parking, use the turn to get out. You don't follow the other side. So ojja kuyita mutano mu ward of a memory ojoininga route eno gwe ku churches zile ebbiri. Yeah, so that's the plan around here. That is good. Yeah, so tusaba nti Mukama akkirize nawe muzze naffe mutukwatire kuba kye tusinga okwagala
abakikozesa wali twateekawo okugamba nti tugenda kikozesa ffe nga ffe twateeka abantu bakikozese we offer service and we get some investment or some money back so that we can do some more investment so kibeere nga kirungi nnyo nga kibasanyusa so sijja kwogera bigambo bingi ti nene nnyo era g'amazima tubiraba eri Kampala tubiraba wabweru naye tweyanziza okulaba nga tukiraba bwekiri era ng'omukulu wakutegeezeza Kyaggwe ejja kujja okusambira era ku mulundi guno ng'abakyaggwe tulwanirira kikopo kuki tuli mabega wammwe naffe mu mbeera yaffe yonna tujjawula ke tusobola akatalirwa Beka I'm a retired banker. I worked for around 23 years nakolera mu banks z'abansinga zonna bamanyi era nimutuze wennakolera. I remember one time you visited us, we had heavy rain that period and it blew off my roof for the poultry house. I remember that time. That was and those Kalinanzi ezo bamuyita Musa era abeera Abu Dhabi. He's one of us. He's our son. He's the one managing the academy. We have an academy here. We have an holiday. So if you have those young ones, please bring them to Jirinawana Academy. She's our salesperson called Shifa Muima. Bantu bola wano babuulira nti abajja wano oyo mukyala. Sawa kino kyofalenga emisana ekiro. Tulina floodlights ezo tugenda zongeramu n'amaanyi kisobola okubanga z'amaanyi nnyo. We give a service ku kisaawe kino kyokka ya $3,000,000. Tulina full pitch ekisaawe kyonna abagala okusamba ekisaawe kiramba. Tulina half kyobola mulimu layini ezayerezo bbiri na first half eri second half. So muzanya nga goal ziri eno tukiyita mu lulimi olwo 7 aside. Kino ekyakwota ebeera 5 aside. Kyobola nti mulimu ggulu ono eyo eba gundi boxi n'eri boxi. So bayita wano mu center ekanabaka kakwota. So you can have 4 matches at a goal. Yeah. So goal a sporting family or a football family. Naye tetwafuna mukisa kusamba mu tiimu ezaki z'amaanyi. Naye ng'omupiira twagusamba ne ku university twasamba omupiira mu Lumumba. Zinali Walumba ne muto wange omugamba twagusamba mu Lumumba. Mutabanyi waffe netugezaako kumupushinga n'agendako wa Mujibu mu academy ye n'agusambako naye teyafuna chance. That's number 1. Number 2, tukuze nga bw'olaba kati emyaka 5 kati. So twatula ntuliramu netulaba investment gisobola okuteekamu akasente ne bakaba kati naye nga kali kalubeerera kajja kujja netukiraba nga this one was good investment. Twali tusobola okuzimba real estate naye nga bintu bingi pangisa okulwana nabo oleete collector ate bagobyemu bwonoonye revenue taxman ali wano tugamba this one is okay tujja kufuna kino kimu tumulage ebitabo byaffe taxman tuba tusobola okumusasula sente ze tujja kuddamu yongera kutawana. So tugamba tugenda ki nakisaawe to keep our nakugenderezaamu katonotono naye ye wajja kibeera wano kiba kyanjawulo nnyo kuba gwagala nnyo. So that's all. Ogera ku kitone ky'omupiira ebitone ebirala sijja byogerako naye eky'omupiira okusingira both abalenzi n'abawala oba abaami n'abakyala kubanga abantu balowooza nti omupiira gw'abasajja bokka naye n'abakyala basambira ddala omupiira ate ne bakaliya. So ekitone ky'omupiira mu Uganda kifunyemu obuzibu bumu for now nti infrastructure tewali. Infrastructure ey'omulembe esobola okugyayo omwana n'asamba omupiira ku level gye tulaba ey'emipiira egya bannaffe abaakula edda tetulina. Era bw'oba otunuulidde ebisaawe bino bitono nnyo ate omuntu wa wansi nga community yaffe eno mwe tuli asobola okufuna access ku kisaawe ekyennakivubo oba ekya Vipers oba Philip Omondi batono. So nga ate kino ekyaffe level yaffe yeeyo wana ebisale bitonotono si bingi.
So tusuubira nti tujja ku developinga talent yaffe wano kuba tuwa offer tulina program eyokuwa offer buli mwezi tujja kuwanga local people wano abavubuka abaana abato bajje basambe free basobole okwenjoyinga experience yaki ya tafe baleme kuba tubasanga kutakawo nga basamba akena mbozi walinga basamba but we have that arrangement nti every month they come organize their teams come and do a Kagara from here. That one is there. So twala tulabe nti tu developing era kisacho kigenda kuba ne team sero meya nkakasa kijja kuba ne team eyacho nga bala Vipers bweri naye ebyo na byagenda ki mpola. So tujja kuba n'omulimu gwo developing talent locally twagala bana abaana bafa baki ab'omukono muno mu Kyaggwe tubeere ne team wano nga y'amaanyi tubeere ne team ey'abato ya under 17 tubeere ne team ya academy nga bwe nabagambye tulina academy already tulina agiraninga. So ultimate objective y'ekisaawe kino yaffe ffe temuli sente sente ziri mu bazanyi abo waliwo challenge yonna so far nti okuzimba ekisaawe nga kino kyetaagisa sente nyingi ekisooka kuba ebintu ebisinga ebikulu ku kyo biri imported ngeno taafu gye tuliko twagimportinga China and customized nti bwe yajja rolls nga bwe zajja si za kuyunga nga bwe zajja nga bwe green light green roll bwe zajja okuva kuno mpaka kuno kyekisooka omusolo mungi a lot of taxes that we paid on this. Number 2 mulimu rubber granules on omulaba rubber granules here bono buntu bwola nabwo okuimporting abo babuzitowa abaimporting abakola business mukimanyi CBMs bakola bagira mu CBMs so okuimporting rubber oyo naye wa sente nyingi rubber kati tosobola obuviri mutosobola kuyimirira nga temuli rubber so tutekamu omusenyu ogwerwera just half an inch then tutekako rubber inch emu sobola okubanga kiri soft nti omuntu wabanga asamba omupiira banaagwa nakola kitafuna buzibu bwonna kirina okuba soft osambira abantu nga bali hard baba bamenyeka amagulu kusinga amavivi gano so challenge esooka okuzimba ekisaawe ngu importing ebintu kya bbeeyi amataala ago golaba ogaleeta a lot of money tetulina taxi holiday tetulina ki byonna tewali nga weguze bwosasula n'esaawa eno bajja abayuwala ne batugamba twagala pe as you earn ntandika okusasula NSSF kweri yokale tesuna muzibu twatweterekera naye URA you have to pay teri kuzanya so challenge nambe challenge eyokubiri even now exemption yo tuzisaba it will be a very good mileage on our side then issue eyokubiri ya banaffe bano local people ng'ekisaawe okujjawo nga team organized nga wala Kyaggwe bweri balwawo kutegeera valu yakyo singa nti swimming pool njagenda ngwemu bamanyi okugwa simanyi kugenda kuzibazinamu bwandonga kino kyo olina okumanya nti ngenda kusamba omupiira na tiimu bwensambira oba ina baana bwensamba nabo kati that thing to sink into somebody and it's a priority for me to get money nensasule wensambira omupiira akiraba nga it is far fetched I rather go kukatakali oba kali akataka ka mchala nambozi bali mbeere eyo okusinga nanga tukwata senza koleki nsasule so ekyo kiri because of the economy people are generally naye nga tebakiwanga priority singa baba priority nga ebitundu ebyakula ebirala nti tugende tusamba omupiira bamanyi namwe etaano zange namwe nnya zange kangene ku maka pira ekiro so eyo challenge nene okusensitizing abantu okubalaga nti omupiira ogusambira ku taafu ngeno kuba is the trend to go kikulu ekyo kyo ekyali challenge njagala nzireyo kakantu ka la kyenyini twale bali twajjadda mu ofisi y'Ekyaggwe okwogera n'abadukanya ttiimu yaki y'Ekyaggwe kubanga kiswali twagala okusooka nti tusooke tufunewo ka space ebbali basobola okujja ne bambalira engoye kuba Kyaggwe ttiimu nnene erina abawagizi oba bulya nti waliyo omupiira baba bajja kwetaaga toilets ate nga zirina amazzi akolaki aga flashinga ebyo twali tunawa kubikola era olaba akazimbe kapya twakakola so now we think tulina capacity
esobola okuleeta abantu abo tiimu nejja n'esamba abantu bano bafanizi ne bajja ne bagiraba ng'esamba nga tulina convenience rooms ezo nga weeziri already era tulwana nnyo alesi tufune amadaala gano aga waggulu bafanizi babere comfortable nga bakola ki nga balaba omupiira. So what we are doing right now, number one, is to give back to Chagwe, because personally, neighbor proprietors abalala, we are from Mukono. Tusula muno Mukono twazi. Wow. So, you know, we have to give back. That's number one. Number two, tumanye nti Chagwe ina following nene. Both abagikulembera waggulu ne bafanizi baayo. So, bwe baba bazze wano, abantu abo bonna bajja kunoonyereza Chagwe yaffe egenze wano ekintu kino kipya tukirabye. So banaamala okukiraba, they will come back as other teams, not Chagwe. They will come back but to support it. What we want, the sole aim of this infrastructure is to get revenue. We have invested, we want money back, and we do other investments as well. We plow it back and do other investments as well. So kyekyo yensonga. So tubajja kubawa offer emipiira 3 bajja kujja wano bo be bamanyi oba consecutively oba they can come lent tukole Sunday eno oba tukole weekend eno oba baagala gwa kiro oba baagala gwa misana. The arrangement is theirs, but we are giving them an offer emipiira emeka 3 bajje basambe nobula bwe tunaba tusobodde okuteekamu nga One Pass Adventure tujja kubukola wakye twagala kuba part of Chagwe kuba part of the bigger Mukono batutegeere nti naffe weetuli nga ba proprietors b'ekisaawe kino. Bana ndi omupiira China wamuwulira omupiira gwe bayitanga Shaolin Soccer. The best in terms of storage of water. Kuba wetonyanga nyingi hadiko we are storing amazzi. After that we fill with aggregates neteka ko stone base oba ali nsonda wali. After that then we lay this carpet. Tumala okulenga carpet, then we infill the sand, then it is rubber. Bana ndi Dada hivi nga mwindo kola ki?